abantu abatulayo egende ku mikutu ebeereko. Yes, hadithi eri mu Sahih al-Bukhari, hadithi volume egenda kubeera yakuna, hadithi namba ya 254 egamba Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ajiba Allahu min qaumi yadkhuluna al-jannata fi salasil. Egambye nti the prophet said Allah wonders at those people who will enter paradise in chains. Nti Allah yewuunya abantu abagenda okuyingira ejjana nga bali ku njegere, nga basibiddwa ku njegere naye nga bagenda mu jjana. So ekyo kitegerekese bulungi hadithi y'enjegere nnyo, kubanga hadithi weegamba nti abagenda mu jjana bagenda bakunjegere. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. أرسله إلى أموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بنا يا بطلبة منا كروتين بقعدة دعوة TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ فبابيركو ngati bakiriza ya musirimu ngati munafuna mu kisogo tugamate mirembe nya Katonda kibere namwe. Tuguse ku programu yaffe Research Desk olwaleero ngabo mukimanyi nti onaku bweruti tubeera nammwe nga akaseera kano tubeera tukawaddeyo kubeera nga tulambulula n'okubeera nga tulimbulula n'okubeera nga tulungamya n'okutereeza awamu n'okugolola ettumba abo nno abagezaako okujerega okujolonga n'okuwaayiriza oba oliawo abantu abo baba bayina ebigendererwa ebyabwe ebyekusifu neffe tubireeta wano mu lujjudde ne tubanga tubyanjulira obanga tubyanjuluza ne tubigaziya ne tubanga abo nabo tubamaliriza ne tudda ku kirala. Omulimu gwaffe kusomesa si kuvuma si kuvoola si kujerega wabula kulaga abantu kituufu. Abantu mu nsi bayina ebizibu bingi, ebizibu by'essente, ebizibu by'emirimu, ebizibu bingi. N'olwekyo omuntu ayinza okukwata omuzindaalo n'abanga mumulaba ng'ekifaananyi mukiraba naye nga mu bwongo bwe mulimu bingi. Nze Baguma Abdul Karim omutesesi w'omumanyizi wa programu olwaleero Research Desk Islam for All nga ndi ne mukadde waffe Sheikh Abdul Nur Sematimba sebotola ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate ku ludda luli ne tubeera ne senior fono tumuyita senior ne bakadde baffe abatutendeka omulimu guno era nga be bagutandika mu myaka egy'ekinaana eyo. Kati nno gwe yazaalibwa mu gw'ekinaana ng'okyali singo nga tonnaba kufuna munno tugamba nti edduwa zongereko ne tahajjudu zongereko kubanga seeka yatandika mu kinaana omulimu guno akyagulimu alhamdulillah ayina abaana n'abazzukulu ab'emirundi ebiri. Kakati gwe okyali singo ne sente ziri zetera okulaba eziriko ebiyovu wazikozesaako naye tonnafuna munno. Tuyitiddeyo buyitizi sekatola ku salaamu ya Sheikh Abdul Kadir Kikule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba n'abatuwuliriza eddoboozi muliwulidde yoyo abo be basenior. Olwaleero akatambi mukalabye saagala ate kukaddamu nnyo wabula njagala kwogerayo ebigambo nga bibiri tugende wa Sheikh Sematimba. Ekigambo ekisooka obutasoma seeka buluma bukulu. Obutasoma buluma bukulu. Ekyokubiri obutasoma buno bubonyaabonya ng'ofunye obukulembeze. Omuntu ayinza okwewa obukulembeze ayinza okuyala n'abufune naye n'atuuka ne bumutuulamu. Kakati abavubuka beekuŋŋaanya ne bagamba nti kakati atandika okunoonya aya za Qur'an, tandika okunoonya hadithi tusobole okubeera nga tujeregera omwo obusiraamu. Olwaleero twagala kutunuulira hadithi eno abavubuka gye basomye nga ekisooka ebalini okutegeera Oluwarabu tetujja kubanenya olw'Oluwarabu. Kati tugenda kubanenya olw'Oluzungu nti bwe babeera nga basomeranga bayita mu nasale nga tebaabawa buti. Kati eno waggulu gye batuuse bwe tugenda okubaweera obuti basobole okubeera nga bategeera Oluzungu nalwo luganye. Kati ekyenjawulo kyakozeemu agambe tugisome tugiteekayo ku mukutu ebeereyo. Ofunye bulungi njagala tutandikira awo. Bagamba hadithi gye basomye
abantu Allah yewonya abantu abagenda okuyingira ejjana nga bali ku njegere. Eyo hadithi gye basomere tugenda kugirambulula naye nga tetunnabagirambulula seeka tusooke tutunuulire kino ekigambo kyayogedde katugiteekayo ku mukutu ebeereyo kigambo kinene oluvannyuma tujja kudda ku bigambo bino byayogedde inshallah taala. Tandike naawe Sheikh. Alhamdulillah wakafa. Assalamu alaikum warahmatullah. Akati oluba nti obudde tulina butono kangende bugenze kumashi kumulamwa tujja kusingana aya ziringa 3 mu Qur'an. Emoja gisingana mu suratu Bakara, suratu Tauba aya ya 32, ojjo gisingana mu suratu Saf enkaga mu sura enkaga mu aya ya 8 nga Allah tugamba nti yuriduna litfi'u nura Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karaha al-kafirun walau karaha al-mushrikun. Kati Allah tugambye nti baagala nnyo okusanyawo ekiki ekitangala kya Allah kino obusiraamu. Naye ate ebiseera ebisinga bakikola Allah n'akola ki najjuza. Tegerekese bulungi newabadde luwajjuza eri nga batamwa luwajjuza nga eri batamwa. Lwaki beeyimbye mu kigambo ky'okulwanyisa obusiraamu kyebatasobola. Eno ddiini ya Allah yagireeta nga yakubeerawo luki era naga nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidh. Akakasizza nti nze nzisizza Qur'an eno era nze nteekeddwa ogikola ki ogiteekako obukuumi bwe. Owulidde ffe muyinza otulwanyisa ne mututta ne mutukola byonna bye mwagadde ne mutujja olwawunga. Allah tugamba la yadukum illa adha. Tegerekesa bulungi Surati Imran aya 10:14 nti mujja temuyireka bika bigenda tukola okujja kutunyizamu obuki obunyiza. Tegerekesa bulungi naye enkomerero ya byonna mujja kuwangulwa. Lwaki? Kubanga Allah mu Suratu Maida aya ya 5 yatugamba nti sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Tegerekesa bulungi omulimu gwabwe kusaasanya buki bulimba. Tegerekesa bulungi ne babwetuumako naye nga bambi bwakaluubiriza guteebereza omuntu abadde awuliriza akatambi ako nga muyivu oluwalabu tetumunenyeza nga woogambye. Tegerekesa bulungi ate oluzungu noso in chains ate n'ovunula ku njegere. In chains kunjegere kitegeeza nti n'oluzungu okyali wala nnyo kati newunya pano nga weebadde etuddaawo nengeddeko ka Adamu nengeddeko Mulumba nengeddeko Kaivani. Tegerekata bonna ng'olabanga abantu abaali babukoze eki abategeera abaali babugumiziddwako mu sayidi eyo oluzungu. Nate Mulumba nandibadde musuubira okutereeza naye ate engeri abadde akatiza buki mukatiza ne munnaffe twazimbiramu ebyaffe bizimbiddwa ku buki ku bulimba. Kakati abatuwuliriza olaba nti abantu bano bakasuka ebintu bino kuki ku mikutu nga naye ekigendererwa kyabwe bakimanyi era kantu kakasukeyo nga bamanyi nti kabeereyo nga bakimanyi ddala kibagenda okukola kusaasanya si kituufu kifu naye bakasukeyo buki bukasusi kabeereyo. Lwaki? Kubanga tosobola kuŋŋamba nti in chains gwate okivuunudde muki ku njegere. Kitegeeza nti byovvuunula tokola ki tobimanyi. Owulidde ekigambo aya Allah yali mu Luwarabu etegeeza nti kati Allah agenda kuleeta abantu mu jjana muki mu nnyiriri zaabwe nga bagenda okuyingira kiki ejjana gwate okivunduddemu kuki ku njegere. Lwaki? Kitegeeza nti n'oluzungu bwe ziba idioms tegereza bulungi tuwazeetegereza ne gurama yennyini tewamusoma kati kaini ako sebo pitu omunywevu kati mujeri ku pitu kati wano pitu kati olumbada ningenze ku chains kati chain webakana ati in chains ku kati pitu abo bakikozesezza kuvunula kirala. Owulidde ate oluzungu lwa pitu kati nga nalwo tolumanyi kati tubasomeseze ku ki kati mumanyidde dda nti byemukasuka ku butimba si bituufu naye kyandibadde kisingako obulungi ttiimu eyo yonna we mukola omulimu gumu ne mwesaasira ne musiramuka mujja kuba mumaze. Ebisigadde mujja kuba bawanguzi fi dduniya wal akhira. Seeke kyo yaziza ki webale nnyo
twagala abantu okubeera nti omulimu gwaffe kugolola nakutereeza abantu abagezaako okujolonga naddala eddiini seka kikule ebigambo biwulidde ebigambo mbadde wano naye ndaba abasajja abo nga batera okuyimirira ku budaala nga kuliko ne mulumba naye bino bye bakola si bipya era tubasaasira busaasizi kubanga si be basoose waliwo abaabakulembera baaliwo era baali basajja b'amaanyi era baabatendereza baddewo balabye ekkubo basoma Qur'ani ekifuula nnenge era ne bakola bingi ebinyiiza abasiraamu tusobole okunyiiga tukolewo ekirala naye olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala ffe abasiraamu yamala dda okutulangirirako n'abanga yatutegeeza dda nti Allah yatulagira kimu wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddiina hunafa wa yuqimu ssala tuyimirizawo essala wa yuitu zaka mu ddiini utola zaka n'ebirala ebiringa ebyo dhalika ddiinu lqayyim eyo nno nga ye ddiini enneesimbu gye tuli n'eri bannaffe abo ffe twasigala abantu abo gye tubaagaliza era gye tubakowoolerako eddiini yasoma bannabbi bonna naye olw'okuba nti bo bayina ekintu mu mutima ekyagaana okukkiriza ki amazima Allah yasigala atugambye ti lakum diinukum abange mulina eddiini yammwe enzikiriza yammwe gye mulowoolezaamu nti yentuufu naye nga yabubuze naffe tulina eddiini eno ey'amazima bannabbi bonna gye bakola ki gye basoma kati gibasomese tubabuulire tubaluŋŋamye amakulu muveeyo eyo mu bubuze gye mwakola ki gye mwalaga kati kye balina okukola balina kuwuliriza bigambo bino ebituufu oluvannyuma lw'obiwuliriza bwe baba nga baagala okuyingira ejjana basiramuke badduke mangu obubuze gye bali kuba mu abo nkakasa mulimu akakasisa ddala nti obusiraamu eddiini entuufu ye mulumba mulumba yakakasiza ddala era n'ekikyamu kye batemye etemye olwaleero hadisi agirabye nga bagitemye mu bukyamu balina kye babise ne bateekawo ekyamu kateeka kikule abantu bano obawa magezi ki abavubuka wasuya gye nandibadde mbawa nti abaabakulembera baakola ebyo byonna naye mu kubikola amazima bwe balaba n'ekirevu kino n'envya ezizeemu bwe bagamba nti dewo balaba ekkubo yatandika mu 82 okusoma nti Qur'ani y'amajiini ddala nga Qur'ani y'amajiini okusoma nti abasiraamu beetooloola jjinja nga bagenze e Makka ddala liba jjinja libeetooloola oba aya ziragira kugenda kusinza Allah n'abubonero bwa Allah oba Allah agamba nti fiihi ayatun mubayyinaat mukyo mulimu obubonero bwa Allah bwe yateeka mu kifo ekyo bubonero obweyolefu eri abantu bonna kati ddala yasoma n'asigala nga asigadde ku bukyamu nga n'abantu ababuliza ku bukyamu ne tusigalawo nga abantu bategeeza mazima bwe tuba nga tukyaliwo nga ne basheekhe bakyaliwo nammwe mukyaliwo ekitegeeza nti abantu balimba wa amagezi gamu gokka kwe kubeera nga bayingira obuki bwe baba tebasobola nga amazima bagalabye ekisinga obulungi basirike tumanye nti gye bali basirise baleme kwogera ate bighairi ilmi bye batayinaako kuki bye batayinaako kumanya kubanga Allah yabagamba dda nti wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmi kakati abo bantu tetubagaana ekitiibwa kyabwe eky'obuntu bakirina n'ekitiibwa kyabwe ekyokwagala okusoma n'okutegeera bakirina naye ate okuteeka mu nkola ebyo baba basomye we mutawaana kyo tebakikola ki kyo tebakirina kati wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala kitabi wala huda wala kitabi mubin kwegamba obulungamu bwennyini tebabulina wadde ekitabo ekinnyonnyofu tebasobola okunyonnyolamu ebigambo ebyo tebakirina yensonga lwaki omutawaana ogusanze basazeewo okudda mu hadithi bazisome ekifuula nnenge basazeewo okudda mu aya za Qur'ani bazaliko zisulikasulika amakulu lwaki wala kitabi tebalina wadde ekitabo ekibanyonyola obuki obutuufu kati balina kutambulira mu bya busiraamu babeere omwo nga babuzaabuza
toyaziza sheikh sematim naam shekh mu busiramu I mean katudde kati mu Luwarabu mu hadith eno yenyini nga kuba tunadda mu Luwarabu tebajja dutegeera naye jjukira nti Dawa TV programu eno erabibwa abantu bangi abawali mwebali bamaseka kwebali abayivu kwebali twagala okugyayo ekigambo kino nti Oluwarabu lulina ekigambo fi lulina ekigambo bi jitu bisayara nazze na mmotoka toyinza kugamba nti jitu fi sayara kama n'omwana wa piwa ntasobola kukola ki kukola nsobi eyo ekyo kimu ekyokubiri tulina ekitabo ekiyitibwa silsilatul anbiya olujegere lw'abannabbi era mu Luwarabu wano Buganda oli bw'aba alanya ndi mutabani wa gundi ndi muzukulu wa gundi ndi muzukulu wa gundi ndi muzukulu wa gundi tugamba nti olwo olujegere bwe luti oluvaawa era luddawa waliwo kyetuyita chain of command kakati wano Allah bw'agamba nti yadkhuluna aljanna bi tagambye bi agambye fisalasi bagenda kujjaga kubanga obusiramu bwe wajjanga yabeeranga yali muntu wa Muhammad sallallahu alaihi mukyala wa Khadija Abubakar n'amwegattako Umar n'amwegattako Uthman najja Abdullah bin Auf najja ndowooza olaba olujegere ne lujja bwe lutyo paka wetukoze tutya wetuli olwaleero kakati Allah kyagamba tewunya bagenda kujjaga yali muntu omu n'abeera babiri ne babeera basatu ne babeera bana ne baala ne bakuka miliyoni zine miliyoni olwaleero kakati bagenda kuyingira jana ku lujegero fi hali asalsila salasil lujegero bakola nti olujegere lw'abannabbi okuva kwasooka paka kwasembayo kakati tetujja nnyo okugendayo eyo musomesa Luwarabu naye twagadde ategeere nti kituufu bwetu tugenda okuyingira ejjana okuva kwasooka kati seeka kikule seeka sematimba gw'obadde wekka olwaleero n'owasa omukyala olujegere ne muzaala abaana olujegere abaana ne bazaala abazzukulu olwo olujegere bwetu bwe tugenda okuyingira ejjana era neki ne mu bukulembeze tulina kyetuyita chain of command yes chain of command tutandikira chief of command yowekitibwa president w'eggwanga his excellency netubeera ne vice we netugenda ku prime minister chain of command paka ku LC1 wansi oli kati olwo olujegere kati wosinga n'ekigambo olujegere ngonga nti abe Uganda bafugibwa njegere kati tubeeseeka ku lusuku olwalapu tulumujjemu tudde ku lusuku tosobola kugamba muntu they will enter janna in olujegere baluyingiramu enjegere baziyingiramu ddala in kugamba kyetugambe nti n'omwana wa Pitu tasobola olujegere olusibe ate lubeera ate mu kwagala okubuzaabuza abantu navvuunula ku njegere naye ate oluzungu eri in ne muwalabu kiri fi gamba bifanagana tikwatema mu Luganda ate nakikyusa kivola banagambe nti otasoma buloma buku obufuna bulungi gamba nti singa aditi agambe nti bajja kuyingira with ogamba kitegereke kati bajja kuyingira n'enjegere ne in kati mbutuufu abantu abasomye gye bali nina omusajja bamuyita Booki yasoose okundaga kano akantu musajja musiraamu wekagote yakasindikidde agamba nze ndi mulokole abavubuka bano mbatuswazizza asomesa science nagamba bano abavubuka basoma kutuuka mu kirasi ki naye yayogera yasooka mu kirasi yali musiraamu wamwe ne mugamba tabeeraga kwa musiraamu wamwe abasiraamu babeera bakulu kubanga tosobola mutume ekigambo asomye bulungi Oluwarabu bisalasin n'asoma oluzungu olulungi they will enter janna kati n'agamba kiri in chain ku njegere kakati tumuteekewo kati ekyokumuteeka Allah subhanahu wa ta'ala yamufunira dda wamuteeka ti omuntu yenna abayo n'alimbisa ebigambo ki bya Allah yagamba nti omuntu oyo ayagala tayagala muki muliro
Suratu Kahfi aya 5:7 ngati oyo waman adla mimman ani asinga obubi okusinga omuntu oyo kadhaba ki bi ayati la oyo alimisa ebigambo byani bya Allah oyo aba mubi nnyo. Allah yogedde birala ombaka yogedde birala abantu obatedayo biki birala oba mubi nnyo mutebi tukugamba kyaso kyagiri neyenenya munnange wenenye olidde bono bawenenyeza n'osiramuka wallahi ebintu bigenda kukubeerera byangu. Oluzungu ajja dutegeera Katonda akwadde ku ki wali okusoma kw'abakulu seeka oluzungu olusoma era okusoma kw'abakulu okwo mwasomedde oki telebatele Quran ngamba oluzungu sokoleke madde oluzungu luno kati bwasoboledde okugamba nti kati kankole juhudi mu kusoma kiki oluwarabu tegerekesa bulungi kati asobodde okusoma nti tilawatan asobola okukola ki okusoma kikuwuliza seeka kakoze juhudi okuba ali mwana okubigegenya nawe naddeyo wansi asome n'oluzungu alutegeere avunule byakoze eki byategeera kubanga mubuuka ayagala nnyo okukola ki okusoma kubanga bw'otuusa abasajja nga bamulumba abo nga kana akavubuka ke kabatuulamu mu makkati nga gwe bategeerera kale nze neewuunya Adamu batandika okugira nga balina bano basiniya baffe ne mulumba nga balinaani nga balina bano kakati nga mmwe mutudde nga akaana akata akavubuka ke kabategeerera nga nebikasoma bifu nammwe nemukuba muki mu ngalo owulidde kitegeeza nti omwana oyo bw'aba asiramuse ajja kuba wa mugaso nnyo eri obuki omumeeno tukugamba siramuka kyenzijukira nti bulijjo n'ebibyo bwe bikulema kati awo obuzibu buba buzze olw'ensonga nga tanaba kunoonya ye wagenda kati anoonya basiramu bwe bagenda nti wafu naye nga tetawategedde oba ofuna bulungi kubanga ojjukira bulungi nti Yesu yabagambako mu Yokaana 8:21 n'agamba bannange yabagamba banete nze ngenda mulinoonya temulindaba naye buli muntu alifiira mu biki mu bibi bye sirwerwo lwero lwennyini olwokubiri Yokaana 7:33 Yokaana 7:33 n'agamba bannange ngera we nabagamba olubereberye era nkibaddamu nti nkoze eki Abayudaaya nabagamba nammwe mbibagamba gye ngenda temusobola kukola ki era negyendi temusobola kujjayo lwaki seeka kyekiri kyewagambye abazze ewuwe waka nobagamba nti Yesu yeetegeeza nti nabbi wa Katonda waba otunuulira oli omukyala gwe yasikana mu Yokaana 4:19 tukutegeera gw'oli nabbi era n'anyweza tukutegeera nti gw'oli nabbi era Yesu n'anyweza namugamba nti ye mwogera bulungi ekiseera kigenda kutuuka ngakyasinziza bitali Katonda ku lusozi nga bagenda kusinza Katonda mu butuufu kati ye yekakatako obutume bwa Katonda bali wabagambye nabagambye 17:3 Yokaana obulamu buli ayagala obulamu obutaggwawo awulirize buno bwe bulamu obutakolaki obutaggwawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo ye Yesu yeyogerako nga mutume nga yenna ayagala obulamu obutaggwawo alina kusobola kunyuza tawhidi ategeere Katonda ali kiki ali omu ow'amaki amakulu abasigadde babeera kiki babeera feke ntegerekesa bulungi era gwe woyitira Yesu Katonda naye oba omufudde feke oba omufudde kiki lwaki statement gyazizzaako n'oyo gwe watuma Yesu Kristo owulidde katukomawo kuki ku nsonga eno kati ensonga eno ebalemye okutereeza banoonya kutereeza y'abasiraamu ate gyebalaga babona abati bagitereezezza eno yaabo yennyini ate yaabo balagira kujja mu siraamu ate bakowolera abantu ate yennyini ebalemye okutegeera nti tiimu yeze nkedde ku makya nenumba waka njigambye ekigambo kimu nga mwebale kujja naye mmwe mukimanye nti
olwali twagenjagala tuve wano nga tukakasizza ku fembi ani akkiriza ani Yesu senga kasa abasiraamu fe twategeera Yesu era fe tumukkiriza owulidde mmwe temukkirizanga kwani ku Yesu muli bajeemu mwakwata kuulya sitaani kubanga sitaani omulimu gwayo kujja bantu ku Katonda kubaza kusinza bitali kiki bitali Katonda kati ate omusumba yennyini abadde akulembedde ttiimu yakyogedde nemuna nti okirabye Yesu akakasizza bantu muki mutume ne Katonda ali omu wamaki naye mwe makyaki yaziga mwe gonna ate musinzaamu ani Yesu kati ebyo bikyamulemye okutereeza kati ate awalampajjana y'abasiraamu omusiraamu ne Yesu bagenda mu jjana si bwe kiri omusiraamu ne Yesu kubanga Yesu yali kiriya nnyo bwe yagambira omusajja n'amugamba nti nkugamba olwaleero nti leero Luka 23:43 kugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda ng'ekigambo olusuku yejjana mu Luwalabu no mu luzungu paradise kubanga bayibuli ez'oluzungu zonna zigamba today you will be with me in paradise tesobola kuvunula ono omwana byabaokola kulungi obola banga abagambe nejendi mwe temuyinza kukola ki temusobola kujjayo kati obola banga esebo olunyiriri lw'abannabbi olujegere lw'abannabbi luno eri mu Luka 13:25 Yesu wagenda okubeegaanira nanyini nyumba bagenda bajje mu maaso bakonkone nanyini nyumba gaddewo tetwalyanga mu kiki twabuliranga ku makubo twagobanga badayimoni mu linnya lyo twayogeranga ennimi empya mu linnya lyo abagambe sibamanyangako mmwe ate ne Matayo 7:21 seeka Katonda genda bagala lunyiriri lw'abannabbi luno abagambe nti sibamanyi gye muvavu kati sibamanyangako eyo eribayo okukaaba n'okuluma obujiji bwe muliraba Ibulayimu ne Yakobo ne Isaaka ne bannabbi bonna mu bwakabaka bwa Katonda naye mmwe nga musuulidde obweru kati munoonya jjana y'abasiraamu ng'eyabwe temugenda abweganye bayibuli eganye kuba Yesu agirumiriza era ttiimu eyo sebo ey'abavubuka abo nga bw'ogyogedde era bo bagamba tebagenda mu jjana bagamba ggulu kati ate ekizibu kye bagamba eggulu nalyo tebagenda ddigendamu kubanga Yesu agenda ddivaamu bamusoma eri Bakolinsi 2:12 Yesu ali mu ggulu lyakusatu kakati wano mu kubikkulirwa 2:9 nenda beggulu erijja n'ensi empya ekibuga Sayuuni ekibuga Yerusaalemi nga kikuba wa Katonda nga kimasamasa 2:1 mati kati bw'okkirira paka olw'omwenda awo waliwo sitore eyo kati Katonda agenda kukissa nga ne Yesu ali omwo n'emiryango 12 nga gy'abaana miryango kuliko malayika kuliko bamalayika 12 nga Katonda awandiiseko n'amannya g'ebika 12 buli mulyango nga guliko erinnya Zerubaberi Yokoyokana Zimanyani Nebukadiya abokona bulungi nga kwebali ate nga bano tebali abokona bulungi ekyo yakyogera mu Luka 22:3 n'agamba nti eggulu eryo mwe mugenda okufuga emiryango 12 egy'abaana ba Isirayiri nga bayingira mu ki ng'ayogera ku bayigirizwa bwe kikwewuunyisa mwe bwayogerera ebyo nga nani ne Yuda Isikariyoti akyali nabo tebannabeera 11 nga bali 12 kati tubagamba bwe mubanga bino temubitegedde ebyammwe olumu n'ategeera mutya bino eby'obusiraamu Yesu mu kubikkulirwa essuula ya 2 olunyiriri lwa 9 yabagamba nga nti yenna anaawangula ndimuwa okulya mu lusuku lwa Katonda ntegereza bulungi ku muti ogw'obulamu mu lusuku lwani lwa Katonda tuli fenna kati gwe olwaleero Yesu agenda mu Yesu ali mu lusuku lwa Katonda abamugoberera abagambye lusuku lwani lwa Katonda nga mu Luwalabu gye tuyita kiki ejjana kati gwe olwaleero ate ovuma kiki jjana ate oyagala kuyimirirawo mu ggulu eririggwawo naye ate batuufu olw'ensonga Matayo
mu njiri ye bwe yali awandiika ku Yesu ng'agenda tuula ku ntebe y'ekitiibwa kye ndowooza 19:28 yagamba nti omwana w'omuntu bw'alituula ku ntebe y'ekitiibwa kye nammwe mulituula ku ntebe 12 ngamba bayigiriza be mulituula ku ntebe 12 ez'abaana omusango ebike 12 eby'ennyumba ya Isirayiri byokka bano tebaliimu kati ebyabwe bibalemye bali kujja naye abasiraamu mu kifo ky'okunoonya ejjana ennyumba ey'emirembe we banaayita ne gye banaayingira mu bayibuli bwegyongerako enyiri yababula naye tetubamaliriza abo seeko kyalina kyobogera ekisinga okubatawaanya kiri kimu nti omusajja Pawulo yagamba mu Befeso 3:2 ti ewaffe mu ggulu kakati ewaffe mu ggulu ddawa waabwe mu ggulu woogenda wali woosomye mu kubikkulirwa 21 Yerusalemu egendamu atakka ku nsi ate abagenda mu Yerusalemu boogeddwako mu Isaaya 5:2 nga bateekeddwa okuba nga baki nga bakomole oba ntegetegese nga baki nga bakomole ate seruddawa ku nsi kati wamwe mu ggulu ddawa gye mugenda nga n'abagoberedde Yesu abasuubiriza Yerusalemu ng'ate ekyo Yerusalemu emaze okukka luddawa kuno ku nsi n'ekigenda okuteesa bamalayika ku miryango gino 12 okimanyi bano baadamu baleke kugendayo kati nga bano banajjanga bamalayika babagobera wabweru kubanga buli mulyango kuliko malayika bayibuli egamba ne bamalayika 12 ne ku mulyango kuwandiikiddwako ebike 12 eby'ennyumba ya Isirayiri kati Katonda ekimuteesaako bamalayika bano bakuume emiryango gino waleme kubeera wamaganya Katonda atali mu bike 12 ebya Isirayiri balimu bwoviirawa kyobona bange eri mu kubikulirwa 3:9 wabagamba nti abagamba b'ekkuŋŋaaniro kya sitaani baayogera bulimba basaasanya bulimba kati bwe tubayita nti abo basaasanya bulimba okusinziira ku biwandiiko bino ebisomeddwa ne baba nga ddala basaasanya bulimba kati olwaleero mbadde mbasaba baleme kusonyiwala balangirire bwe tubadde tunoonya ebbanga litubisomedde tukusayanse nga bulimba bannange tulangirira kwagala kusiramuka omulyango muggule omulyango gw'okuddirira obusiramuka obe Yusufu nga wali osomye obusiraamu n'olwa kobeya agundi nga wali okka obusiraamu n'obuvaamu nodda omulyango gukyali muki baabu mafutuha omulyango Allah yaguggula tuubu ila Allah mumwenenyeze Allah omulyango gw'okuddirira Allah muki sibanenya kubanga lwaki sibanenya omuntu kasikalimwa okutegeera Katonda ng'ate ekisumuluzo ky'ejjana ki ekisumuluzo ky'ejjana nga tonagenda ku ekisumuluzo ky'ejjana eri buli kitonde ekiyitibwa omuntu shahada ekisumuluzo ky'omukkiriza omusiraamu ejjana kubanga yabamaze okukola ofuna ejjana ekisumuluzo kye swala naye eri ebitonde byonna shahada kati bano tebanategeera na Katonda kubanga shahada tebagirina twalina shahada bakyali mu basatu era nga basaba Yesu olidde ate mwagaana okukkiriza aya twabadde ne munumba we bwase eddaawo ekyagenda mu maaso buli wakawungezi tubeera abadde ajjawo ne mulumba n'okosajja yabaddewo ku Lwokutaano era namulambira mulumba jangu komaweeka naye enkola naye twabadde ku mulamwa okugamba nti Katonda wawe yayogerera ku bumeka ku busatu nti ndi omu mu busatu oba tuli basatu muki muomu mulumba nga tugamba ku lubereberye ate Katonda omwoyo gwe ate ekigambo kye olidde nga mulumba ebyo nambitegedde olidde nze njagala lunyiriri lumu Katonda nga bino abikoze eki abigasse nendeeta 12 mpaka 6 bakolinsa ekisooka nga Pawulo yabyawula enjawulo emirundi emeka Katonda yakola byonna mu byonna nga ne Yesu amutadde wabbali akola bibye nani ne mwoyo mutukuvu akola biki bibye nga kati nze ndeese ebyawudde
leto ebigatta ng'alina yadda ku lubiri lwali Olidde. kigambo n'abalonda yalokula ntegerekesa bulungi N'akuba. kati bwe yagenda ku kyakatonda namuga nemulomba kati mbuulira bw'ŋŋamba nti kigambo ono yaani naye katonda Naye Katonda. era nga kigambo ono ye yesu netugenda mu babulaniya 13 nga kino ekigambo kyekyatonda kyekyakola byonna so kiri netugenda mu babulaniya 2:9 nga tunuuliro eyakolebwa nemubuuza nti kigambo ki ekyakola ono yesu ate nga ye nga te yenyini naye kiki ekigambo ekigambo natandika kukayana nedda ey'oluzungu ayogera birala awebabulirawo tonnategeera mukyagatta katonda olidde kati ate onoovaayo otya otegeere bino kinene olidde ojja kusigala tomanyi nabwe kito kumusiramuke mwawule katonda mu butuufu bw'okumwawula mumugulumize mu butuufu bw'okumugulumiza yesu mumuwe hakki ye yali mubaka wa katonda yali nabbi we atumiddwa mu baana ba isirayiri tegerekesa bulungi ffe tukakasa wakudda naye wadda egyo emisalaba agenda gimenyaamenya obwo obubizi bwemusibako bwe mulya bwonna abutte yesu agenda kuzikiriza byonna ebyo mwe muli ekyo awere ekintu bwenzikiriza yonna gye mwamuteekako nti eva muki eva mu ye anyweze la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu busiraamu lwaki temugoberera nga mutandise okusomasoma kuki ebitaliimu ebigabo by'obusiraamu hadithi ezo muzisome musiramuke muzitegeere abo tusome mulambo bweza bayibuli mu bulambo bwazo tuba tukyabantu ate twena kitubaka tusomera isi mu bulambo lukufu bwazo waliwo nabo benyini basitegeera nga tezo nga tetuzongeddemu njala gyonna naye kati benakwe bagijjawa nenugu esome ebigambo ebiri mu Qur'an hadithi notabula amazima ensi yonna geewulira nti n'abasomi b'olusumu ne bakukyala enjiri ne bakwewunja obusewo bwe buli Buganda tibanoonyeza tebo ennene okuzituulako awamu n'ekyo nga tebalina sayizi zaabwe tebalina bakusoma kati tebo ennene zino ze banoonya ze zireese olikola gyataputa ebigambo yani ababadde wakati omutabani waabwe abadde wakati yani mutebi kakati nanoonya tebo ennene agenda agituuleko atandike okugitematema nemusinga obunene n'agwa nayo ayisemu nagweri mugamba nti agende abasomesa ebyobukulu webali agenda addemu asoma oluzungu n'olwaraba bibula ebitufu waliwo ababatumidde wano ono bamuyita Brilliant Hakim abatwalidde salaamu ono Shiratina Mugenyi agambye nti Allah abawe birungi ku nsi ne ku nkomerero mubalabisizza abo ono bamuyita Rahma Ahmedi yabadde abuuza obudde n'obudde tukereyemuko naye nga obudde bwaffe kubeera ssaawa 5 wakati w'ennya n'omukaaga wakati awo olukusentamu masha Allah saba Allah wakitiibwa abongere okumanya era tweyanziza twebazizza nnyo era tunywerere ku busiraamu shame agambe saba wakitiibwa Allah abasiime ya rabbi abaweemu tekisinga obulungi magezi Kasimu abatoledde salaamu salamu alaikum seka bange Sumaya Muwonge yabeerako abatwalidde salaamu shame era ze munatola salaamu Shiratina Mugenyi ataagiza abantu bangi nnyo Shiratina Mugenyi Gagamel naye ataagiza abantu bangi nnyo babaddeko bangi naye tetujja kusukka wano hadithi eyo twagala obategeeza nti hadithi nfu hadithi bo ntuufu bakisome bubi amakulu bagiwa mabi makyamu tugenda okuyingira ejjana isalaasi nga tuli mu nnyiriri tutambulira ku lujegere chain nga kutambulira okuva so nabwe kityo swagala okubeera nga yandiwaddemu tulina kye tuwogera bulijjo nga tuli ku hadithi ezo silsila zaazo ntegerekesa bulungi yandibadde at least addayo n'asomaako abasiraamu kulya boogera ku silsila za hadithi chaini za hadithi nti omubaka yagyogera Abu Huraira n'agiwulira ono n'agijja ku Abu Huraira ono n'agijja eyo bagiyita chain of law
of what of the hadith okutuka kuyagikolachi kuyajiwa Bukhari wa Muslim oba najiwandika muki kati awandi badde otegerera awo nga sister takitegeeza kiki kyeyini zino enjegeza mukoze eki mugamba muyina mwoyo ne kati mwoyo mwoyo waabwe bana ikasoma obubaka namulinja Sophie agambye barakallahu fikum wali wayombye wano ali mukuyomba muyitana mutebiririani naye Allah wammwe talina maanyi gwe mulwanirira kakati ata ng'omulabako Allah katono nnyo bino bye basomye ebigambo bya Allah ayagala tubitunuulire tubireke tuleme byogera kati bo owawe atalina maanyi ale gagalina kati katuwuliriza bw'oŋŋamba nti Allah talina maanyi kitegeeza nti olinga kakasa nti bali olwokuba babadde balwana owaabwe ayina amaanyi kati bo lwaki balwana lwaki balwana babiteekawo kubanga bali mu bino byaffe kakati ebyabwe bibalemye ate babikoledde mu kyaki webale nnyo singa babadde babikoledde mu bibangirizi mukuŋŋaana eza buli mu kanisa munda tubagamba nti byemusomera abantu mu makanisa babuuza katonda waabwe tabamala kubalwanirira yagamba mu Uganda 5-3 nze Yesu ntinza kukola kintu ku bwange nga bwe mpulira nsonga oyo ye yantuma amaanyi agajjawo kirina maanyi ekyokubiri seeka bw'onoonya amaanyi bw'osomako mu kyabalamuzeemu 19 watugamba nti Katonda n'abeera wamu ne Yuda ne bagenda ne balwanyisa abaali mu kiki mu kiwonvu naye tebasobola kuwangula baali mu kiki ku nsozi lwaki kuba baalina amagaali agaki ag'ebyuma kati oba onoonya abanafu bali eyo ate ne Yakobo yalwana kati Katonda amegga omuntu amegga ate Katonda n'atuuka n'okulajana ate namala namubuuza Katonda nga tamanyira bitonda byagenda kukyalakisobola kutta omukisa nakugamba kale kangukubace Yakobo gwe Isirayiri kubanga omegganye ne Katonda era n'abantu era osinze omusajja munyiru lwasimaga nti ekifo kino olwalo bakiyita Penieri kubanga ndabaganye nani ndabaganye ne Katonda maaso ku maaso kakati obunafu buli eyo owafa ayitibwa kuwatil matin yewamaanyi agenkomeredde lwaki tukola omulimu guno yakisooka yatulagira ekyokubiri tugukola tufunemu kiki ejjana ng'ani azituwa Allah subhanahu wa ta'ala kati waliwo Pasha Namagembe yabagambye abawandikidde wano nabagamba nti musome Qur'ani sura ya 23 aya esooka kada aflaha abakkiriza besi badde agamba tugisome then Magezi Kasimu agamba nti kasitova kabutuukidde ddala Bushira Hibba agamba nti amuleti bannaye tudde naye otuusa alhamdulillah Magezi atudde salaamu shukran ono Mastali Soke todde salaamu ono Shame tagiza abantu bangi bayitirivu nnyo masha Allah sallallahu tuneze mu Busiraamu watizakizakitaimu kale baganda bafa baddeko bebo twagala okumaliza nga tugamba nti Zake Trabi ziko naye abaddewo Namulindo Sophie even your clothes n'engoye zaabwe mbuno tebambadde eri kuba baddaasiraba wali so therefore twagala okugamba nti mubawuliriza abavubuka hadisi badde basoma naye nga bagivunudde kifuula nnenge naye bwe tubamaliriza tubagyeko engalo tubazaako badde baguma Karimu ne mukadde wange Abdul Sematimba Abdul Qadir Kikule mzee wa kazi mashallah ndagaliza bulungi bwerere amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh